Mu nteekateeka y'okukola embalirira eri mu bubaka ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2025-2026 olwaleero akakiiko ka paalamenti akalondoola ensonga z'obwapulezidenti kagasimbaganye n'akakiiko ka paalamenti akakulira eby'embalirira ku ssente woofiisi y'obwapulezidenti zeeyagala mu mbalirira y'omwaka guno. Kyokka mu mbalirira eno woofiisi y'omukulembeze w'eggwanga yeetaaga obuwumbi 10 nga buno bwakugula mmotoka mpya ezinayambako Pulezidenti Museveni okunoonya akalulu kosa okulondoola enteekateeka ya Parish Development Model. Ababaka kibawakanya nga bagamba kuno kwonna kwejalabya era bagamba ssente nnyingi ezigenda okuweebwayo mu bumenyi bw'amateeka. The country is getting into a very busy election season and monitoring of PDM, that's Parish Development Model program, countrywide. State House requires Uganda shillings 10 billion. So you cannot justify buying of vehicles for NRM campaign and you put it in the national budget. That we buy him vehicles because he has a campaign period. Ofiisi eno yeetaaga biliyoni endala 23 okwongera mu nteekateeka omukulembeze w'eggwanga gye yatandika ey'ebyobulimi mu mambuka eyitibwa Sericulture Project. Kyokka ababaka bagamba akakiiko kano lwe kaasembayo okulambula enteekateeka eno mpaayo kye baasangayo era ssente ezaali zaakaweerezebwa yazifuna yeegulira mu ttaka mu kitundu ekirala. Committee recommends that Uganda shillings 23.57 billion be provided to fund the interventions under commercialization of sericulture. We went and visited this project in Western Uganda, the sericulture project. There was nothing to sow at all. The man who was there was fidgeting to explain to the committee. The building itself was not there. And the only information we got from there is that the money he received from the government, he went and bought land in Waya district. His private land. Actually, if I'm supposed to recommend on this sericulture project, it should just be stopped. Ofiisi eno era yeetaaga obuwumbi obulala 31 nga zino za kuzimba ebbangulira eritendeka bannansi ku by'okukuuma obutebenkevu. Ababaka kye bawakanya nga bagamba luno lwonna lukwesikwesi lwa kutwala ssente kuba waliwo amabanguliro mangi gavumenti geesobola okukozesa okutendeka bannansi ku by'obutebenkevu okugeza nga Kyankwanzi, ekitongole ky'amagye ekya UPDF, poliisi kosa n'ebitongole ebirala. We need to pick out 31 billion in a leaping economy to put up a strategic school, a school for strategic security studies. We need to reduce on some of these concepts and we will increase on the doing. Kyokka mu mbalirira eno temuli wadde omuno gw'ennusu ogw'okukola ku nsonga za kasasiro ajjudde mu kibuga kosa okuliyirira abantu b'ekiteezo ekijja ababaka mu mbeera. Essente ezo mu bayite ziriimu naye Museveni yayagala okuteekawo embeera nti alumirirwa nnyo bannayuganda nga bafudde ekiteezi. Ekyaddirira kwe kwata abakungu ba KCC n'abasiba naye nga baasiba ye ennyini talina kyafayo kati ssente bazimusaba ez'okukola nga tulwanyisa kasasiro zimulemye okuleeta. Ne lusaba kutandika kutulaga amamotoka nti weetaaga mmotoka naye nga totulaze butereevu ssente zigenda kukola ku kibuga okukitereeza n'oba nga tonalaga dumping site nga bweyimiridde n'ate nga togenda kukoma mu ebyo tusuubira eddakiika eno mu buli ministry mu buli budget nga batulaze ssente ezigenda okukola ku nsonga y'akakasasiro mu buli kibuga. Wabula ye ssentebe w'akakiiko akalondoola embalirira ne woofiisi y'obwapulezidenti agamba ekizibu ky'akasasiro mu kibuga kiva ku bakulembeze abakulembera ekibuga Kampala. Bagamba mu kifo ky'okulwanirira bannakampala badda mu kuyisaawo byabwe. Badde nsaba abakulembeze nabo aba KCCA babeere nga bababuulira ebintu ebikulaakulanya ekibuga, si kubeera mu kooti buli kiseera, si kulwananga na buli keera, duka wano wane na wali teboogera amazima. Ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga yeevunaanyizibwa ku minisitule Kampala n'emiriraano, ekitongole ki Uganda AIDS Commission, ekitongole kya ESO, ba RDC n'ebitongole ebirala. Era embalirira eno yakwanjibwa mu paalamenti mangu ddala nga kakiiko kano kamaliriza. Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina, Gambuuze.